Yo, this is Rampant Killer already. He has been saying that people are shooting documentaries. So is he doing the same right now? Mulana agamba nti naye zino post okusinga zaligenze nnyo ku page ya NRM. Zenko yeno ziraba olunaga nti kitwala eri ogutwe Museveni amuwe ku mabugo. Owundi n'agamba naye alumwa bwe yalabidde Kasuku ng'akaaba. Ebyo bimu ku bigambo ebyabadde mu comments n'ebirala ebisinga kaawa byabaddemu ebyefaananyirizaako bwe bityo oba okitegeera. Yes, naye nga basobodde okuba nga temwerekerako Kasuku mukusibula jjajjawe mukulikireyo ddala ya Kasuku jjajjawe yatuvudde ku maaso ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti ye yamukuza oluvannyuma lwa maama okubanga ate yava mulamu bw'ensi eno ku myaka emito ddala, so ye abadde jjajja's boy. Abantu we batyo gye bali, so nga ate eriyo n'abo abatafuna mukisa gwa kubeera na jjajja na maama at the same time nga bonna bagenda nga bukyali. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Weewaawo kansubire nti muli bulungi yonna gye musinzidde okuba nga temutumbudde mbanirizaako okufa kwefuze amayumba g'abantu omwezi guno. Yes, era nga wetwogera Munnayuganda omuyimbi amanyiddwa nga Jawhara Kamyuka bw'atyo naye avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono nno afudde azaala, afiiridde mu lutalo lwa kuzaala, abadde muwagizi wa nkyukakyuka nnyo nga bw'okiwulira naye ng'ebintu tebimutambulidde bulungi n'akamu n'akatono ddala. May her soul rest in peace. Afiiridde mu ddwaliro ery'e Mulago. So ng'ateera mu ddwaliro lyerimu eryo omurro gwakutte mu kiro ekyakeseza olunaku olwaliro oluvannyuma lw'omuyimbi amanyiddwa nga Green Daddy okuba ng'ate afiirwa omwana we ng'ono yafiiridde mu ddwaliro ery'e Mulago. Wabula ng'agamba nti bw'abadde bulagajjavu si ye yekka yafudde mu kaseera ako okusinza ku information nga bw'agiwa abaana baafudde awo, era nga n'abadde beetoloddewo baga nti abasawo tebabafaako beesuleyo gwa naggamba, wabula nga bo ba social media in-laws bavuddeyo okumusekera n'okumwambalira. Jjukira nti ono abadde omu ku abo ababadde bawenjeza NRM akalulu mwaka guno gwennyini nga gutandika. Yes, abadde nnyo ku kidaawo ne Eddie Kenzo, kakati y'ensonga lwaki essaawa eno bamusekerera. Mwana nga afiiridde wano bajja baŋŋamba musewombo nsirike gwe ogwagamba osirika mumanyi ogwagamba osirika nze nyimbidde gavumenti eno kampeyini zonna okubeeza atandika paka weziweddeko nga support nga kuba njagala bampeyo ssente ne bazimpagde kakati tuvuddemu ebyo bya ssente soma gavumenti eriko soma biki katugenze mbya ddala kati eddwaliro Mulago terikola tebitambula bulungi kubona nga afiiridde wano. Oyo asikali aliwa abadansirisa aliwa gwe ssebo jangu neŋŋange jangu gwe asikali jangu neŋŋange jangu njaga ojo neŋŋange gwe aliwa abada neŋŋanga aliwa babano basikali babano rabisa babo barabise mbolo kubanjogera amazima kwigenda maaso mu ddwaliro bano abalwadde basapootinga baabo bagamba yogerako eri eggwanga obulina ekigenda maaso mu ggwanga ekituufu. Omwana wange afiiridde wano si wasogera ku lwokuba wange yafudde kiwedde naye waliwo abalala bagenda okufa singa sogera ku nsonga eno. Leero bafudde bameka? Leero bafudde abaana basatu ba bebi, owange wakuna. Waliwo abakyafa omunakeera nga bafudde abawera, owange abadde wakuna afiiridde wano. So ng'ateera mu ngeri yemu eggwanga liri mu mawulire agennako ag'okufa kwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Omega, ngono abadde awangalira mu ggwanga erya Thailand, wabula ngono yagendayo nga avudde mu kibuga Dubai ekya UAE gye yali akakalabiza. Be bamu ku bano abakwasaganya emirimu gy'oku kompyuta be bakozesa okuba nga ate babaako obubbi oba obunyaguluzi bwe bakola nga bakozesa kompyuta. Nabo oluusi bye bakola baba tebabimanyi, babakozesa bukozesa naye ate abamu bamala ne bakitegeera oluvannyuma. Weewaawo ebikwekweto ebimala okugwa Dubai ne batandika okubayoola y'omu ku abo abasimatuka era yasibira Thailand. Abadde akozesebwa abantu ab'enjawulo era ng'ono azenga alaga nti mweraliikirivu eri obulamu bwe essaawa yonna yandirugenda, wabula kigambibwa nti babadde akolera bennyini be bagenze maaso okuba nga tebamuwamba ne batandika okusaba famire ye ensimbi za Uganda eziwerako ddala obukadde 6 oluvannyuma lw'okulemererwa okuba nga ate bazifuna mu budde bwe batyo ne bamumiza omusu era nga katwetwogerera ye mbuyaga ezikontra. Kitalo nnyo, kitalo ddala.
Songa temna Uganda omulala amanyiddwa nga Edson Kamwesije yafiiridde mu lutalo lwa Russia ne Ukraine era nga etogera yo gavumenti ya Uganda egenze maaso okuba nga etegeeza abooluganda lwe nti tegenda kusobola kubayambako mu kuzza mubiri gwa mugenzi era bwetyo ne bakakasa nti kampuni eyagenda maaso okuba nga ekwasaganya Kamwesije okufuluma mu ggwanga ti Uganda okugenda e Russia mu lutalo lw'eyina ne Ukraine yeeyina okuba nga ekwasaganya ku by'okuzza omubiri gwe waka. Bano abafamire bagenze maaso okuba nga bakubira aba Russia omulanga babayambe bazze omubiri gwe kubanga bo tebalina busobozi. Ono yagenda e Russia mu mwezi gwa January oluvannyuma lw'okulimbibwa nti agenda kukola omulimu gwa security guard mu Russia wabula kyamubuukako nga bamutendeka byakugenda mu magye era ennaku wayita ntono nnyo bwe batyo ne bamutwala ku front line gye bamukubidde amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi eno. Ono si yasookedde ddala yasinzize mba batuusaako wano mpolampola ate nga mu ggwanga erya Kenya kitokota bo abakafa be bangi n'abasobodde okuba nga basimatuka be bangi. Lwaki mbikutuusaako? Bw'oba ng'oli eyo nga mukwano bakutegeeza nti bagenda kukuwa omulimu gwa security guard mu nsi ezo totomera totawaana biveeko buvi. Ab'ekibiina kya National Platform bano nabo babadde mu nnaku na nnyike ey'okufa kwa taata w'omukulu amanyiddwa nga John Bosco Kibalama eyabuzibwawo emyaka egiyise emabega wabula ng'ono waafiiridde ng'omwaka oguwedde mukyala wa John Bosco Kibalama yasangibwa naye mu nju yaabwe esangibwa Mukono ng'assizza omukka ogw'enkomerero mu kinaabiro. Famire eggwawo ate nga John Bosco Kibalama tannamanyikako mayitire ge tetumanyi oba gyali mulamu oba yafa. So ngate omu ku abo abafiirwa bakadde baabwe ku masasi agakubibwa mu maka g'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi atemeze emabega w'emitayimbwa essaawa eno avuddeyo nga mukambwe muzibu era nga ayogedde ebigambo ebisongovu ng'abiweereza omukulu Yoweri Kaguta Museveni. Abamu ku abo Bannayuganda abagenze maaso okuba nga ate boogera ku nsonga ye bamugambye nti ffe katukuwa likes naye tukuwadde ennaku ntono nnyo bagenda kuba nga bakukimye oba bakubuzizaawo olw'ebyo yogedde. Ebigambo yakosezza Bizito Muko. Museveni olinga ebbina olinga emizi buli kigambo ky'omanyi nti kibi Mukama nsonyiwe ndi musiramu naye Mukama nsonyiwe. Mwaluwa Muwanga Kivumbi ne mumutta mamwange yabifiiramu ate ne mmala ne mumuteekako buli musango gw'obutemu ne mumusiba. Olinga emizi ndi mbulo butambala jangu nno nanti weeyita jangu nno n'emizi. Abantu 6 be bafiiridde mu kabenje nga 2 ku bano babadde bayizi abadde badda ku ssomero. Bano babadde batambulira mu motoka ekika kya taxi eyalemeredde omugoba waayo bw'etyo n'etomera bus eyabadde parkings ku kkubo wali eri mu ttawuni emanyiddwa nga Namuganga Trading Center mu district ey'e Mubende. Abantu abawerako ddala bakoseddwa era nga bapookya nabiwendo. So ng'ate era mu ngeri y'emu bbaasi ebadde eva mu mambuka ga Uganda ng'eyolekera ekibuga Kampala yeefunye akabenje mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero. Omuwendo gw'abantu abayinza okuba nga bafiiridde mu kabenje kano tegunnakakasibwa naye nga bakoseddwa bo bayitirivu bya nsusso. Bangi balabiseeko nga bagezaako okutaasa bannaabwe okuba nga tebafiira mu kabenje kano. Kuna mtu kwa na bana papa yeye. Lala chini. Hata usimuumize. Posti ya kwanza. So ng'ate eggye ly'eggwanga erya UPDF nalyo bwe lityo liri mu maziga oluvannyuma lw'amawulire g'okufa kwa Major General Francis Takira. Yes, ono yafudde oluvannyuma lw'okukubwa stroke nga yamukuba ennaku z'omwezi nga 9 December 2025 n'addusibwa mu ddwaliro. Bw'atyo yatwalibwa e Nakasero okufuna obujjanjabi wabula embeera n'egaana okuba ng'ate edda mu nteeko ne bamuzza mu ddwaliro ly'amagye erya National Referral Hospital Nsambya gy'abadde ajjanjabirirwa buli lunaku. Bw'atyo nassa ogw'enkomerero. Ono nno abadde amyuka omuduumizi w'eggye ery'oku ttaka erya UPDF era ng'abadde atuula Bombo. Kitalo nnyo kitalo ddala.
Poliisi eri ku muyiggo gw'abatemu abalumbye ne bamenya era ne bayingira ne batugumbula abantu babiri ku Dev Hotel and Suits wali eri mu Mbumbi Zone erunguja. Abantu bano abattiddwa kuliko amanyiddwa nga Shivani Asasira oyo gwenkuteredde mu kifaananyi ye yabadde hotel manager ate ng'omulala yamanyiddwa nga Lawrence Musinguze eyabadde security guard. Battiddwa misana ttuku kubanga obulumbaganyi buno bwakoleddwa misana ttuku. Omuwagizi wa NRM Lukure asinzidde mu district y'e Busia bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate alaajana oluvannyuma lw'akabenjedde kabusa ke yafuna nga bava okujaguza obuwanguzi bw'omukulembeze waabwe ng'akabenje kano tekamulekera ku ggulu. Basebo ne bannyabo abantu b'e Busia mwenna olw'omukisa kuno okubeebaza jonna gye mutuusaako engalo. Amannya gange nze Muto Sulaiman Asamba Piraato owa NRM mu Busia. Nnaku z'omwezi nga 16 nga twakamala okulonda pulezidenti ne ba flag bearers twali tujaguza okugenda ku district, emmotoka negwa nenkutulako okugulu ebanziruse emasaafu gyendi kati okuva olwo sivangayo. Beebaza mwenna abawulira obuzibu obwo nga buntuuseeko ne mujja nga mu ddwaliro kunambula support yonna gye mumpadde. Mbeebaza bannabusiya mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza Honorable Sowedi okumbeererawo okuva ku lunaku olusookera ddala na guno gwaka buli lunaku mu ddwaliro abeerayo. Ambeereddewo nnyo ne mwebaliza ddala. Neebaza So ng'ate ye munnamateeka w'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye era nga munnamateeka mu kibiina kya National Platform amanyiddwa nga Tumusiime Kato yali mu ntiisa ey'ekitalo ddala oluvannyuma lw'okusimattuka akabenje ng'ekimotoka ekika kya Sinotruck kyabadde kigenderedde okumutomera okusinziira ku bigambo bye era ng'emmotoka ye yakkakkanye nga eri mu lukonko. Ekimotoka ki Sinotruck kyabadde kizze kumumalawo. Agamba nti talinaako bisago yadde naye ye nga ye omuntu tannadda mu nteeko olw'ekikanga bwekyo kyamutuuseko mu kiro ekyakesezza olunaku olwaleero. So ng'atera mu bufu bwe bumu minisita w'abaana n'abavubuka atengira mutesitesi wa bivolo mu ggwanga Uganda omukulu amanyiddwa nga Balama yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza eggwanga nga bwe yasimattuse okufa era nga yagenze maaso okuba nga ate atendereza omutonzi we nti ye yamusimattudde akabenje kano. Ate nga ye omubaka wa Mawokota South amanyiddwa nga Yusuf Nsibambi ngono akalulu kano tekamulese bulungi era nga bw'atyo yawanguddwa owa NRM ye yavudde mu mbeera n'agenda maaso okuba nga ate aleka abantu b'e Mawokota mu nzikiza akabanga akaerako ddala oluvannyuma lw'okugamba nti yaleeta amasannyalaze mu kitundu. Wabula poliisi n'aba ekitongole ky'amasannyalaze bagenze okuzzaayo amasannyalaze gano ne bamutegeeza nti tewali muntu yenna alina lukusa kubanga ate atampalinga ne infrastructures wadde nga yaziteekawo ng'okwo nno kubanga kutulugunya abantu baweereza. Mu kitundu kino abantu abadde bamaze wiikisi eziwerako ddala 2 nga tebalina amasannyalaze oluvannyuma lw'okuba nga yakubwa akalwaga nti abantu bano baamulyamu olukwe. Teyakomyawo, yagenze maaso okuba nga ate asalako abaana bawera ddala 6 bursaries ng'agamba nti abadde abaweerera ku lulwe ye ng'omuntu wabula nga kyannaku nnyo nti bazadde b'abaana bano tebasobodde kuba nga ate bamubeererawo mukadde we yabadde asingira ddala okubeetaaga. So bw'atyo n'ategeeza nti tagenda kuddamu kubaweerera. So ng'ate era ebibadde bibungesebwa nti omubaka Honorable Geoffrey Rutaya yagenze maaso okuba nga ajja ku bantu b'e Kakuto ambulance gye yabagulira mu kisanja mwabadde aweerereza. Bw'ati avuddeyo n'abeera ng'ate abyesambaga. Ono ategeezezza nti ekintu ekyo tannakikolako era tasobola kukikola ng'era ali mu kaweefube wa kulaba nti ambulance eno eva mu mannya ge esobola okuba ng'edda mu mannya g'abantu b'e Kakuto kubanga yagigula kuweereza abantu nti ate era ye obuweereza bwe eri abantu busukka ku ebyo ebyakalulu. Amangu ddala nga yakasimattuka okugajambulwa batamanyanga omubaka omulonde owa Kalungu East mu kibiina kya National Platform Yusufu
Kiruta Junior Nkeretanyi bwatyo avuddeyo nabangate asimbibwa mu kkooti ya Buganda Road n'avunaanibwa omusango gw'obubbi. Kigambibwa nti Nkeretanyi yabba curtain cushions wamu ne curtain holders nga bino bibalirwamu obuwumbi bw'ensimbi 3 n'obukadde 7 ng'era yabibba ku Haji Sulaiman Kasule. Weewaawo yasimbibwa mu kkooti n'abalala bawerako ddala 6 mu maaso g'omulamuzi oyo babeere ng'ate babitebya. Ate ng'ye omukyala amanyiddwa nga Beatrice Mawa bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okuddukira mu mbuga z'amateeka oluvannyuma lw'okubbibwa akalulu ku ntebe ey'obwa mmeeya bw'ekibuga Kampala. Mu ngeri y'emu omukulu amanyiddwa nga Thomas Tayebwa avuddeyo kuba ng'ayanukula musajja mukulu Nobert Mawo ku nsonga y'okutegeeza abantu mbu waliwo abamugamba nti baagala okumulaba ku ntebe ey'obwa Speaker wa Parliament. Amutegeezezza nti entebe eyo ya Anita Among era nga yabasabayo ekisanja kimu kyokka, kino singa baba bakimuwadde ne kiggwako si wakuddamu kumulabako mu Parliament. Tayebwa abategeezezza nti naye obwa Deputy Speaker abwagalako kopi era ng'ayagala ekisanja kimu kyokka. We are going to support the Right Honourable Speaker Anita Among to be a Speaker of Parliament, and like she emphasized, she has been making it very clear she wants to serve her last term. Then also me, I serve my last term as a Deputy Speaker. Hey. Former President Moses Magogo has officially withdrawn from the Sekafa presidential race, leaving Paulos unopposed. Ategeezezza nti tayagala kulabawo mivuyo gyonna mu bya mupiira nga kye yeetaaga bwe bumu bwokka y'ensonga lwaki agenze maaso kubanga ate emmundu azizza kugombolola bw'atyo n'ava mu lwokano entebe n'agirekera omukulu Paulos. Yes, naye ono alina ebifo bimeka alina ekyomubaka weewa ye president wa FUFA atera abadde ayagala ekifo ekirala Ruhanga wanje. Weewaawo y'omukulu amanyiddwa nga Hamis Kigundu omulimu ogw'okuba nga ate akwasaganya omwala gwe Nakivubo agukwasizza maanyi era nga kati ekizimbe kinaatera okuba nga kijjibwako akawuuwo watuuse essaawa yonna abantu bagenda kuba nga batandika okukoleramu. Omwala baguzimbirako wansi, ekizimbe kiri waggulu, wansi amazzi gakola ki gakulukuta era nga kati awe watyo bwe kifaanana oba bwe kiri. So nga ate bo ababoodaboda wamu n'abatembeeya mu kibuga Kampala byongedde okuba nga tebiboononekera era nga olunaku olweggulo bakoledde ku dduka. Jjukira nti baali babawa omwaganya buli weekend. Yes, batundira mu nguudo z'ekibuga Kampala nga baba baagadde, wabula ku mulundi guno byabadde biralamu, babadde mu dduka era nga abamu ku bo bategeezezza nti kati we bituuse batuuse okufuuka ababbi. So nga ate ababodaboda nabo abamu ku ba social media in-laws batandise okubawendulira nga bagamba nti omukyala Hajati bye yayogerako bebbanga lye yayogerako erya weeks 2 yabawadde nnyo ke kaseera abeere ng'ate abafuutula mu kibuga Kampala. Abamu ku bannayuganda baawagidde enkola eno nga bagamba nti kijja kuyambako ekibuga okuba ng'ate kikyuka oba kirabika obulungi oba nga kitukula. Guno si gwe mulundi ogusookedde ddala okuba ng'ate topiki bweti ereetebwa ey'okugoba abatembeeye wamu n'abagoba ababodaboda mu kibuga bizze nga byogerwako ne bitateekebwa mu nkola. So ng'ate abandi baasabye nti ebintu ebyo biba bikolebwa weetaaga okubaawo enteekateeka oba okuteekerateekera abantu abo abagenda okufulumizibwa ekibuga. Wabe balina okuba ng'ate badda so si kumala gabagoba nga ne bwe badda tebamanyi bwe balina famire ez'okulabirira, balina bingi ebibatudde ku mitwe gyabwe. Okendeza ku bumenyi bw'amateeka walina okubaawo obaoliawo enteekateeka ezirina okuba ng'ate ziteekeddwateekeddwa okulaba nga buli omu afuna ate wadda mu bulungi. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba eddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera eddwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera eddwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'eddwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kati bwe twogerera Omutembeeyi talina wasiza anti batugobye Kampala twatumanyi batuwadde weeks 2 ku weeks 3 kumbe ezo weeks 2 weeks 3 mwe bali mutugobera lunaku lwatu tulina we tusiza tewali ebimali yaffe yononese mali yaffe yononese kati tusazeewo naffe katubbekyere era amakomera mugawawule kati katubbekyere munatusibako kabusibi bannange emali yaffe eweddewo twagisuubuza capital mumutuddize ababodaboda mwayambala biri effecta elementi bya yero nemukola convoy nga mpanvu kati njala protecting again nga babagoba mu kibuga Sakabanda ababoda bantumye okugamba nti ennaku nga wabawa nnaku nnyingi ennaku 2 zaali tezimala baamuka ekibuga kiwani ki Abatembeeyi bantumye okugamba nti ennaku nga bawa nnyingi ennaku 14 nga vako libalingi ate ekyokubiri nze mutabani bwa Nnaalongo ali ku musajja Mama Misa Kabanda mbadde nsaba kalimu owa boda n'Omutembeeyi n'alemere site mpa kalimu akokuba kugumbula mukube ngatto mu kifuba mbenga mukube toffaali mwalabise vako mwasibe ekiwani mu nkwero mwambadde yero Mama Misa mbadde nsaba mpa kalimu nkuba wa boda boda omugo mukufu ine gumba agenda akumegenyye wakanga bamunyigisa amazzi agabuguma byalabise vako sebo ku nkwero babiwadde simanya akafite kadikini Mama Misa Kabanda asaba kalimu nkukubira Omutembeeyi omugere mu kifuba abenga mukubye toffaali erya nanyinanyini mugenda kukyamuka miziina mmwe mugenda kwamuka ekibuga mu kikyafuwaza mugenda alright gansanzereti mbitegaddereti eno sanyu bjerere ababodaboda n'abataxi n'abatembeeyi gamba nti alo onategera bulungi tekyali bino bya kisiro ambwe bambi mutuyambe mutusimbire koleza muntu oyo gasi atali buli kye bakola kituufu ngesira bwe muntu yenna yefuula geno simbe kuli mbo abaneetu betulwanirira fa abalwanirira bamwe baze saagala okulabira ddalwanirira omuntu yenna musamba mwe temusumbuwa muzeeyi muleke muzeeyi afuge kintu kye fe tuli comfortable mugakyagonya muvuzi wa bodaboda wa Uganda aliwo aliwo ennyo tumuleke abonebone Fute bitukola kye bitukwatako ne malanda basibambo MPP cyane kasara bice mu asimbe kule mu muleka abana bafe bici bana nyongera bajukiza temuko tuna abatunda kasoli tuna abayo cyalo tuna abakola bituna abamakani tuna fawasika chapa tuna temutaliza andi gule nafo imwe bakimasa nako mukimasa ampalo oli abalalo sete bimukwatako teri agenda kubera muzira mu lyato libira amazzi gajja tuka mu katebe mwotudde kubanga ndalo likola ki amagezi agenda kujja lwampaka nabagamba kyensanya bakira kabina aka ali mu driving seat agenda ba kabina kamunga namwe passenger muri kabina kamu eno basi nene teri kubikula ndabirwamu neja teri yadde okuyimira oggulu bunyama ku kkubo gagenda kujja ku mpaka practically twabagamba mufunye makalembekereza lwaki nti balina obudde bungi mu kuwanisa Kyagulanyi ke kalembekeza ke mulina nga abataxi nga ababoda nga abatembe nga abasisi ba chapati nga mwe banna Uganda tugenda kwesiba biri otherwise dereva mukowo mumumanyi aludde nga avuga ate ebinya mubira ku kkubo teryagula mbave nako mmwe alright kati gwe abitegedde gamba nti honorable Asadaman Makebi teryafuguma Y'omwogezi wa polisi mu ggwanga Uganda Rusoke Kituma avuddeyo n'ategeeza nti tewali bbanga ggere ab'ebyokwerinda lye baaweebwa okubanga bava oba balekulira amaka ga President w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agasangibwa Magere mu disitulikiti y'e Wakiso. Kituma agamba nti kino bakikola olw'ensonga z'ebyokwerinda ez'enjawulo mu ggwanga. Ono yayongeddeko n'ategeeza nti Kyagulanyi talina musango gwonna gwe bamuvunaana nga singa baba bamwetaaze bamuyita n'akola statement. Okwogera bino yabadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubeerawo buli week ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Amawano wamu n'okuwuninkirira mu disitulikiti y'e Mityana Hajat awuniikiridde oluvannyuma lw'okukitegeera nti yaaya oba omukozi w'awaka gw'abadde akozesa bulijjo si mukazi wabula musajja era ng'ono okumutegeera nti abadde musajja kyaddiridde obubbi obwakoleddwa ku mukolo ogw'okukyala nga yaaya ono yabbye essimu y'omuko mu kugikwata mu mbeera ey'akavuŋŋano we bakitegeeredde nti ono bulijjo musajja si mukazi. Weewaawo eyunga nkujjayo ye muna NRM era nga yakulira ebyamawulire mu NRM amanyiddwa nga Emmanuel Dombo yajjukizza bannansi nti mu nsi yonna gavumenti zisiba abantu zibakwata wamu n'okubatta
nti tewabaawo era abawuddisa ku nsonga eyo. Dombo we yayogeredde bino wabaddewo bannansi bangi abafiiriddwako abantu baabwe mu by'okulonda bino bitukubye emabega, abamu ku bo basibe so ng'ate n'abandi tebamanyiddwako mayitire. Ngirako nga kutuusaako omukulu amanyiddwa nga Swengere okuva mu disitulikiti y'Ejjinja ng'ono annyonnyola ku muwendo gw'abantu abaakabuzibwawo mu nsonga y'ebyobufuzi oba ebyokulonda. Bakagema abaana b'abana Uganda abaana 600 bali mu makomera. Kale nitubenga tuwidde amakobera gabalimu. Ayi baba tituwidde gye bali. Abo bantu basebo ne banyabo. Weda kubyeta bya muzaano. Weda kulooza nti tuli kwenda byaife. Weda kulooza nti tuli kwenda kubitawo. Aye ekyatuuse ku oyo bw'oba tokyemereza saawa dino basebo ne banyabo kijja kutuukako. Kijja kutuukako ate kijja kutuukako oyo wuwo. Omwana bw'oba omuzaire n'akula saano toyidde yali. Ali Kampala, ali Tololo, ali Gulu. Bayidda kumwagaana abafaananire bubi. Muzeyi Kalule basuule mutabani wo mu baasi mu ddulo ne bajja naye. So basebo ne banyabo ebigambo ebyo basaba mu bitwale nga byakufumiitiriza byakulowooza kweno era nga byakwekuba mu kifuba nti ekituuka ku Munnayuganda ali eggulu, ekituuka ku Munnayuganda ali Masaka, ekituuka ku Munnayuganda ali Eyumbe, weena ali wano Ensukwe saawa nena kiddakola ki kiddakutuukako. Baba maliza ebigambo byange era nga nongera okubebaza. Maliza ebigambo byange nga mbasaba mufuna omutima ogwekisa mu mitima gyammwe. Maliza ebigambo byange nga mbasaba Katonda abawa omutima ogw'okusaasira. Mumane nti oyo gwe bali kuyita leero ng'azira musango, gwe bali kugema leero ng'azira musango, gwe bali kusiba leero ng'azira musango. Omukyala Zedwiga ali mu myaka gy'abali kuba nga bamweta dada baamusiba saano titwiddi yali. Ayi watyango owine kuncha makobe nti dada awo baamugemye lwakubanga yalonda Swengere. Ekyo kiwulira otya? Mwebale no mwebayira okumpuliriza. Tubasaba mutugumiikirize tuyidda kubaweereza bukalamu. Tuli bantu oti nimwe bisobola okuloba bisobola okola ki? Bisobola okutambula obulungi. Ayi tuyidda kufuba kwino tubenga tubakulembera. Mwebale no mwebalire irala. Mami kali watuusa enziko yaife tweyongereyo tulina olukiiko titwandyenze kubaleka wano awo lw'emirimu egyo sebo omusiraamu nti butikayi giyongere okubitirira tulina okutuukawo n'abakatalewo n'abakeetaaga basaasira tusaba Katonda abagumye abafamire n'abanige gaapu yagitemu omuntu owundi gwe musobola okulingako kino mwakyerabira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mwongupira ku mungalo. Nikwenda kusaba meya. Weewaawo ngenda kubanga ate mbasiibulira wano abalungi. Yes, ngenda basiibuza bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti nga bano baagudde mu kalulu akawedde ng'era bakulembeddwamu omubaka munnakibiina ki Forum for Democratic Change owa Mawokota South Yusufu Nsibambi n'omukulu amanyiddwa nga Kabusu Moses owa Kyamuswa eyaliko omubaka wa Kawempe North Latifa Sebagala wamu ne ba National Resistance Movement abawerako ddala nga bano nabo baagwa mu kalulu akawedde. Bagamba nti basisinkanye omukulira Kaguta Museveni okubanga boogera ku nsonga ez'enjawulo. Bulambalamba mbadde peje lwakinedde atakumira mpeera sigale nga ate abankumidde abalungi bange mubeere bulungi fonna mweraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwe mulimu olumu waliwo ebintu byolaba n'oseka busesirogade ya Rabbi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde okyaliira ku nsiko ffe tumanyi waliwo ekitambula ate era tugenda kukwata obuyinza naye weebaze Mukama Katonda atusunsulidde n'atugamba nti buli kakica yenna mu generation yammwe ngenda mujjamu. Wallahi Allah alikusaidia yaffe atujjiramu kakica mu generation yaffe zonna kakica azizze ebbali tusobola okukwata obuyinza nga tetulina asumbuwa. Baabo emyaka 40 nga buli omu baalira ayinzeko. ono gwe bayita Yusufu Nsibambi oyo ali mu Makati gwe mulaba oyo bwe bamukubya akalulu jasi akalulu akakagwa yagenze ewaabwe gye bamulonda n'atema emiti gy'amasannyalaze.
yataddeko abavubuka ne batematema emiti gy'amasanyalaze ekyalo kyonna anti mbuye yagatwalayo wallahi yagatemye abatagawulidde mawulire nga gatambudde ne mu bukedde ne bamuteeka ne ku n'agamba bagende bafuna amalala kakati bagenze wa mukama waabwe kati tunulira Haji Latifu Ssebaggala era nze ndi wa Nuupu tetufiira nnyo ku Nuupu Ssegirinya tagwanidde ku sebo ono nno gwe mulaba ono mu kisanja kya Ssegirinya yagamba mbu Ssegirinya tagwanidde ye agwanidde aya tuli munafiku thalatha obonero bw'omunnanfuusi bubeera busatu akasookerwako mu byayogera abeera alimba kakati bano abasajja ate no bonna basiraamu sijja kwogera ku balala ze ndi ku Yusufu Sibambi ne Ssebaggala yenna aleeze ekyenyi empalaata alinga kaddole ali muli sebo twamuwa kadi y'owa meya n'agitukuba n'akomawo mbu ayagala bwa LC3 letugaana kakati yaddukidde wa Museveni ate ne Museveni si musiru mwe mwawedde ku maapu bana byabufuzi abakadde bonna Museveni yamaze obbasunsula abasudde kiwedde wasalaamu musiraamu agamba wasalaamu so n'olwekyo CBS FM yebadde esinga okupromotinga bano Charles Peter Mayiga abantu bo baabo ebidiba biddira nannyini byo tukuddize ensoli mazo Yusufu Sibambi yagamba nga FDC mazo kutukamu yagamba nange bampaddeyo kano nange ndieko bamuwadde ekisanja kimu n'anyiiga emiti gy'amasanyalaze n'agitematema Haji Ssebaggala emyaka 20 mu parliamenti yakomawo kusaba bwero C3 kakati nabwe bavuganye agambye afadhali wacha mina yenda kukana muzei mintasafisa manyuma yake afadhali mintasafisa manyuma ya Museveni lakini nataka pesa abo nno bagagga bemulaba omululu tebakkuta naye ng'ekintu kiri eki kugatta bannayuganda kwegatta kwejjako nfugambi buli omu abeere ng'ali bulungi nga tetubutaabutana bo baagala ekintu eki nze MP nze munene ku kitundu abantu bonna bavunnamira nze kyekibatawaanya naye ensi yakyuse tetugenda kubavunnamira tugenda kukwata obuyinza ate tetulina kye tugenda bakola tugenda kubaleka mufiiraawo ennaku ng'ebyaffe bitambula nga bwe tukola oluguudo bwe tuleeta amasanyalaze abaana bwe basoma nga mmwe kibaluma kubanga mmwe basajja bakulu ekisinga okubaluma kiri ekintu eki temwagala we mubeera muntu munene kuzuukawo naye ng'ate ekyewuunyisa nammwe muzaala abaana mubaweerera basome basobole okuba abantu abeggonjebwa basobole okuba abantu abakulembeze mu nsi yaabwe kakati mmwe mulemedde mu bifo ate n'abaana bazze mubalwanyisa n'otunulira empuuta n'otunulira embaata n'otunulira enkwenge n'otunulira ensolima n'otunulira ebimputiimputi n'otunulira ebidandi n'otunulira ebyokoola n'otunulira amajini shaitani rajim bebo Allah be yatutondera bebo be mulowooza ababadde beetoolodde Ssaabasajja Kabaka baabo teri abadde asinga Haji Ssebaggala kuwooza Ssaabasajja parliamentary imaamu ekyo kyokka kyamukuba wala just kubeera parliamentary imaamu era parliamentary imaamu agambye nga ye muli azimba bwe baamuyitanga ku mikolo ne bamusembeza ku parliamentary imaamu atuuse kati awulira ebitiibwa byagwa
Atenga nekyoterabira oyo gomulaba yali ako mu Muganda we Haji Nasa Ntege Sebagala olukwe oyo wakati mu Democratic Party ng'erwanyisa Sebagala ono mu kifo ky'okudda atenga Muganda we yali ku kituufu lwakuba social media yali tennaba kujja kusobola mulwanirira naye wallahi Haji Sebagala ye yali ku kituufu akasajja kano kaganda ke bwe bava mu mama we ne kitaawe kadda ku side y'abalukwaga abalwanyisa muganda wako kwe ziri mu nsi muno. Allahu akbar. Ate saagala mugambe nti enkwe ziri mu Baganda, enkwe ziri wonna. Enkwe ziri wonna. Tewali watali nkwe. Just ekyo bakibasiga mu busizi. Nga bwe mulaba bwe basiga abasoga mbu bategeera ku myaka 45. Museveni ye yakisiga. Najja n'asiga ku Baganda nti babbi. Omuntu yenna w'eggwanga eddala abadde amanyi nti Omuganda mubbi. Tugenda kukijjawo bujja tugenda. Kati n'abalala bagamba nga abasoga tebategeera. Museveni ye yabyogera. Naye ekyaleeta ekyo abasoga abaaliwo mu kiseera ekyo bakikubira bukubizi mu ngalo. Nekibuna bakiveidinda babasoga Nsadu ono simanye yali vice president mukyala Wandera Kazibwe simanyi bakubanga bukubi mu ngalo Engineer Dagada ekigambo nekibuna nga kati ne wano saawa eno bwe mulaba Museveni ali mu kuchunyaza abasajja kabaka abataka bakola we bati nagamba fenga Abaganda nebikuba mu ngalo kabaka izo kutonera mukama kutonera bayogerera mu Baganda nebikuba mu ngalo nagamba kati laba bannange emiguno egituzaala so kakati Baganda bange temweralikirira obulamu bwongera kutambula mission eringa bwe twagibala aweddemu amaanyi yongera okuzuukuka Mungu ayongera okutusunsulira atujjamu abali tusumbuye atujjamu enkwezenge azikulaga kati gwe muna Uganda lwaki tolaba ate ne kano njagala nkasembyeyo olwaleero muna Uganda tuli mu kublaminga tuli mu kwogera bino twogera biri naye kankubuuze kiki ekitugaana Abannayuganda okukola ekintu ab'e Masaka kye baakoze ekyokugamba nti apaana Namere togenda kutukulembera omuntu bwe muba temwamulonze ng'abeesibyeko obwesibi temusobola kwekalakasa ne mugenda mu maka ge ne mumugamba ssebo togenda tukulembera oba nnyabo tojja tukulembera naye omuntu n'abeesibako kifuba ne musirika ne mudde waka ne muzinga amasigo kati we mugira ng'amugamba yakati batwesibyeko gundi lwaki tatuyamba ne tusituka gundi lwaki tatukulembedde ate gundi lwaki takoze bwati mulemeddwa n'okwejjako omuntu ow'okukyalo mugamba ssebo tetunnakulonda n'ewuwo tuzizeeyo muli kubalala muba blaminga mulinga n'ebiyenje komanina I sign out.